to the team that handled this process that has landed us to here today. I am, on behalf of all the women and everybody here present, demanding for an explanation, a raw explanation of what took place. We don't want it to be cooked. We are demanding accountability. We are demanding for really what happened. We will not keep quiet. We will not keep quiet, because Helen did not keep quiet when we were being arrested. Nakula Sunday, Pafuna, Skangwa, Claudia, Munafu, the Master. Mazima Tifina Mania Tifutama, Nature Krishua, Yivuga Motokainga Gena Mudwari, Chenaku, Waitawa Kasera Katono, Luatwa Maudire, Yalabu Dumburambo insane. Postmortem Yasose, Nature Natua answer is conclusive. Wabula batusabye tugumikirize nga bikisibiri okunoonyereza okulala kukolebwe manatwa ansa era tulimu mu kugumikiriza tulinza okumanya ddala kiki ekyavuddeko okufa kwa Helen Nakimuli. Nakimuli ng'akyali mulamu ffenna tumujjukira yali full of life. Mu mbeera eno gye tutambuliramu egy'okunyigiriza nga ddala amazima amatuufu bw'oba ng'oli mu opposition mwera embeera gye tutambuliramu, kizibu nnyo okusigala ng'oli musanyufu, kizibu nnyo okusigala ng'oli positive. Oba ogaanye ekintu ekikyamu kuyingiramu ekijja kuyingiramu mu byonna byonna by'abadde ayitamu, Nakimuli yasalawo libeere only skin deep. Nakimuli yasigala ng'ali positive, abadde full of life. Anyumirwa nnyo ebyemizannyo, ng'anyumirwa nnyo music, nga muntu munyumya era ng'alina emikwano mingi. Abadde living proof eya positivity. Obutafaananako n'abantu abalala bangi n'emirimu gye egya parliament, Nakimuli yagaana okubeera corrupted era yagaana okusirisibwa. Yasigala asitula eddoboozi lye ku lw'abantu ba bulijjo, nga n'ebiseera ennaku zino ezisembyeyo ez'obulamu bwe tumulabye nga Nakimuli abadde eddoboozi ly'abantu ng'ayogera ne ku bintu oba oliawo ebitiibwa abantu bangi nnyo okwogerebwako. Ne bwe aba ng'abadde amanyi ekibadde kya bulabe, Nakimuli abadde strong mu mbeera gye tumanyi eyeraliikiriza abakyala, kubanga abakyala babadde target ebiseera bino ey'okuwambibwa, ey'okutulugunyizibwa, ey'okusibibwa n'ey'okuttibwa. Abakyala bangi mubalabe nga batuusaako ebikolobero. Saaba zino omukyala wa personal assistant waffe Sheriff Najja yawambibwa n'asibibwa mu parakisi ya poliisi, era ebikolobero ebyamutuusibwako abenyumyanga lutabaalo. Mu mbeera eyo Comrade Nakimuli yasigala nga mugumu. Kanaku tumufiiriddwa ku myaka 40. Tubeera tumanyi ng'enjogera bw'egamba nti life begins at 40, obulamu butandika butandise. Naye Nakimuli ye ku myaka 40 abadde nga byonna by'alina okukola mu bulamu abikoze. Abadde yakawangula ekisanja kye ekyokubiri okudda mu paliamenti. Achievement etali nyangu nnyo naddala mu bakyala ebiseera bino bulamu bwe batambuliramu. Abadde ne plans ng'era omuntu omulala yenna kyanaku nti plans ezo tasituukiriza. Mu byonna abadde nnyumyako nabo bantegeeza nti butwali luwuka mu kuziika mannyinaffe Edith Katende Mufumbiro mukyala wa Waiswa, Nakimuli yali musaale mu kuŋŋaanya amabugo n'okuŋŋaanya ssente zinayamba famire ya Waiswa. Teyamanya naye yali abuzaayo wiiki emu yokka abe mu bulamu bw'ensenyi. Kati ssaawa zino tumuyita mugenzi. So amawulire ffenna bwe gaatutuuseeko gaatukubye wala, naye ebigambo byatuweddeko, kubanga Nakimuli
si omuntu gwe wadde osuubira okufa Nakimuli kabadde kabonero ak'amaanyi aka consistency ate ye okuba nti abadde mukyala ng'ali outspoken nga muto nga muyivu nga mugezi nga mugumu ebyo byonna ebitendo byetufiiriddwa eri muwala wange Suubi Namirimu Melanie munange kitalo nnyo ekyamaama ng'omwana omu yekka gw'alese ate ku myaka emito kiyinza okubeerera ekizibu okubitegeera bino ku ssaawa zino biri confusing mu bwongo ne mutima naye njagala omanye ensi yonna kati ekutunuulidde. The whole world is watching you and we are proud of you because of your mother's achievements. She lived an honorable life. Ekitiibwa maama wo kyeyalwanirira kikutunuulidde. Era olwaleero nga tuwerekera maama wo njagala otunule nti n'abo abatakkiriziganyanga naye n'abo ababadde okusayida endala we bali olunaku lwaleero olw'engeri maama wo gy'alivinga obulamu bwe. I hope this will inspire you. And I hope in the future when you're old enough, you will read about this situation. You will read about what Uganda was going through in 2026. Ojja kulaba byonna ebyaliwo n'embeera bwe yali mu Uganda mu mwaka gwa 2026 era nga ne maama wo yabusulamu obulamu. I hope you'll be able to understand the sacrifice that your mother gave. And I hope you will be able to forgive her for the days and nights, sometimes weeks, or even months that she spent away from you, working for a better country. And I hope you will live your life just like she did hers. Eri mukadde waffe Reverend Father Walusimbi atuzaalira Nakimuli, mukadde wange ebigambo gy'oli by'amazima bitono, zijjukira bwe twali naawe Kalangala ng'otuzaamu amaanyi ng'otusaabira essaala ng'otuwa omukisa. Kyanaku nnyo kati munnange manyi naffe tetuli naye olunaku lwaleero kitalo ddala. Simanyi bwe nyinza kugumya taata kuba mu Buganda tumanyi erinnya ly'otuuma omwana oba afiiriddwa omuzadde oba omukyala afiiriddwa bba n'ebintu bwe bityo, naye tetumanyi linnya lituyita muzadde afiiriddwa mwana kuba obulumi obwo obaolyawo buli unfathomable mu kalcha yaffe. Naye tukusabira Omukama akugumye taata. Eri bannaffe mwenna aba NUP ne bannakyukakyuka mwenna, bannange tugume. Tusobola okukaaba, tusobola okunyolwa, tusobola okugwamu amaanyi, naye tetusobola kumenyeka, tetusobola kulekeraawo kubanga abatunyigiriza ekyo kyennyini kyebaagala okulaba. Baagala kulaba nga tuweddemu amaanyi, baagala kulaba nga tupoye, baagala kulaba nga tuwanise. Ate tetusobola kubanga tuba tuliddemu ere ne bannaffe bonna bonna olukwe. Kakasa ekijja okusanyusa Nakimuli okulaba katumaze omuwerekera ate ne tugenda mu maaso n'ogwo omulamwa gwabaddeko obulamu bwe bwonna era gwe mulamwa gwafiiriddeko. Tugenda kuziika mwannyinaffe, tugenda kunyolwa, ne bwe tumala tugenda kusituka tusonge embere tugende mu maaso kubanga ekyo kyetwakiriza eggwanga lyaffe, ekyo kyetwakiriza emitima gyaffe. Tunogenda mu maaso nga tuwandiika eggwanga lyaffe paka nga tulitereezezza ekyo ekijja okuweesa bannaffe bonna bonna ekitiibwa. Wumula mirembe munnange Nakimuli. For every tear we are going to rise in power. For all the pain we are going to turn it into motivation and keep going. Tusigale nga tutambula, tusigale nga tuli b'amaanyi, tusigale nga tetukkiriza kuwanika kuba kyekyo kirabo kyokka kyetuyinza okuwa munnaffe. Wumula mirembe Honorable Nakimuli. Mukama akusaasire byonna ebyakusobako, naffe tukusuubiza tetugenda kulekeraawo paka Uganda etuuse eyo nawe gy'omanyi kyerina okutuuka eweyagaza abaana baffe n'abazzukulu. Rest in peace my sister. Peace.
People power. Power. People power. Bakadde baffe abatutwala mu ddiini famire y'omugenzi kulemberwa taata grandfather Christopher Lusindi okulembeze basebo ne banyawo mukama mulungi n'ekiseera kyonna. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya munnaffe Honorable Helen Nakimuli kusaasira taata, kitalo nnyo kusaasira omwana Melanie, kitalo nnyo kitalo ddala. Naye tugume Melanie guma bistro ndowooza bw'olaba abantu bano abali wano bonna tukulaga nti maamawo abadde wa kabi, abadde w'amaanyi, abadde mukyala wa nsonga. Kikuwe essuubi nti abantu bano abaze okwerekera maamawo babadde bamulabamu ensonga. Naye guma Katonda waali. It will be well. Honorable Helen ono bingi ebimwogeddwako, nawe nabadde neŋŋamba nti abadde mukyala nga buli kyakola ateekamu 10 ku kinnaakyo, alina commitment nga ebintu tabikola fwa. Bw'asalawo okukola ekintu ajja kukikolera ddala, bw'asalawo okwagala obuorthodox bwe nga abwagalira ddala. Nze eddiini y'obuorthodox nali sigitegeerangako paka lwe nasinkana Honorable Helen. Kigambo kimu bibiri Church Orthodox n'akunnyonnyola kino n'akutegeeza kino, era abadde ambasada wa Church Orthodox nnyo nnyini ddala. Ng'ayagala ebyemizannyo, ng'ayagala ekibiina kye, naye ng'ensonga z'abantu azimirirako nnyo. Honorable Helen ono ng'ayegeza bukakkamu naye ensonga ng'etuukira ddala w'erina okutuuka. Ng'ajja kwogera ku basibe abasibibwa obwereere, ng'ajja kwogera ku Fugabbi, ng'ajja kwogera ku Bulyake, ensonga eneetuukira ddala. Eddoboozi lye tugenda kulisaalirwa nnyo nnyini ddala. Ebibuuzo bibadde bingi ku ngeri munnaffe gye yafa. Honorable Helen nayogerako naye ku lunaku lwe yafa ku Sande. Twali tuteekateeka kubeera n'olukuŋŋaana lw'ababaka opposition enkeera. Etteeka lino limuwulira erya sovereignty bill. Muliwulira etteeka eryo? Temulimanyi? Mulina nno ditegeera etteeka eryo kubanga ebirimu si bye birungi. Anyway, nga mpa update enteekateeka nga bw'eri, naŋŋaana okuŋŋamba naye ngendako mu ddwaliro tuna sajjabe nga asajjabe kika ki ate ki ekigenda maaso nanyinyonnyolamuko, naye naŋŋamba buli kimu kijja kuba bulungi. Nina mu kwevuga genda ku ddwaliro. Honorable, oli mu kwevuga genda ku ddwaliro ng'ogenda mu sajjabe? Naye nangumya naŋŋamba nti si kyamaanyi nnyo ekitiisa, buli kimu kijja kuba bulungi. Kale katulindirire, era naŋŋamba bwe tunaamaliriza nja kukubira akasimu ku nteekateeka z'enkya. Ebyembi Honorable Helen yayingira theatre teyavaayo. Muze mbiwulira, nange nali mu lukiiko ng'abasawo batubuulira ebyava mu postmortem report, era abantu abamu bazze bambuuza nti alopu tuwulira naawe oli omu ku bo abategeezebwa ebyaliyo. Ekyamazima abasawo baatugamba nti ekyenkomeredde ekyaleetera munnaffe okussa omukago ogw'enkomerero tekinnategeerekeka, naye ne tukkaanye nabo n'abalala be twasabye okwetaba ku nsonga eno wabeerewo okunoonyereza okulala, era ne mu kyaki tulyogeddeko. Era katusuubire kijja kukolebwa, famire etegeere, bannakalangala bategeere, eggwanga litegeere byatambula bitya era ki ekyajjawo awo. Nina essuubi nti tujja kutegeera, tufune obukakafu, naye katulindirire oba oli awo tunaategeera nga bwe byatambula. Naye twongera okusaasira ffenna ababadde bamwinako akakwata, abadde bamumanyi. Njagala kwebaza ababaka. Honorable Helen abadde akolagana n'ababaka mu Parliament abadde akola
kansaba ababaka ffena abali wano tuyimirire. Let me request all MPs who are here, 11th and 12th Parliament, kindly stand. Honorable Helen has been a member of Parliament. Mulaba ababaka abali wano bali abangi. By the way, kati nga bwe tuli wano n'ennamba tuliweza tuyinza n'okusalawo ku bintu ebimu. Tuyinza okuga nti nga ababaka abali wano n'etteeka lya sovereignty bill tuligobye. Naye njagala kwebaza ababaka, mwebale kujja. Bagere bwe mwetuulira. Mwebale kujja. Ababaka abali wano ba bibiina eby'enjawulo. Honorable Helen bw'ati bw'abadde. Ng'akuba n'abatula, naye nga tolina ngeri gy'oyinza mukyawa kubanga akuba ng'alina ne kasimayiro. Fe abamu bwe tuba tukuba n'okusimayiringa tusimayiringa tukubira ddala pwa. Naye Honorable Helen nga bw'akuba n'ateekako kasimayiro naye ng'ensonga ye emala negguka. Mwebale kujja. Mutuwoze n'ebbanja naddala abatali ba NUP bala abangi aba NRM ebibiina ebirala mutuwoze ebbanja. Mugaa Katonda mu ggulu tujja bajjukira mu Uganda empya. Tukolera Uganda empya nga ffenna tujja kusobola okugyeyagaliramu. Uganda empya nga tewali ajja kuwambibwa olw'okwogera ebimuli ku mutima. Uganda empya ng'abantu bagenda mu malwaliro bafunayo obujjanjabi. Ng'abaana batwalira mu masomero aga UPE bafuna ebyenjigiriza ebitegeerekeka. Ng'enguudo zaffe zifaanana bulungi. Ng'abavubuka balina emirimu. Uganda empya nga buli omu ku mizaani yenkanankana. Ensangi zino tulina abaana n'ebyana. Uganda empya twagala ebintu bitereeze. Bw'oba ogwawa ojja kweyagalira mu ggwanga lyo. Ye Uganda Honorable Helen Nakimuli y'abadde aluubirirwa. Kyokkola ababaka bazze wano bangi. Bannaffe aba NRM bano mbeebazaamuko. Tutera okuyomba eyo mu Paalamenti. Tuyomba! Ate tukyayomba. Sizoni eno gye tulimu ya budget. Era muzze tulaba tugamba naye kati wano twongerewo ssente. Ebyobulamu byenyigiza ennyo. Twongere ssente ku by'enguudo, ku byenjigiriza n'ebirala. Tubeere n'ennyombo zaffe. Naye muzze wano kubanga Honorable Helen ensonga z'abadde ayimirira ku muzi w'ekitiibwa. Ekyo nze ekibeebaliza. Era abamu ku mmwe mumanyi tukuba obwama nga tuli mu kolido. Omanyi bino ebintu ebimu bino tubyogera naye kati ensonga mugiremereko mwongerewo nnyo. Netugamba kale tujja kwongera okunyweza. So ffenna tukolere wamu okulaba nti tutuuka mu Uganda empya. Uganda empya eyo si ya NUP. Uganda empya ya bannayuganda bonna. Etteeka erimba buliddeko mulimu nti munnayuganda bw'oba wano oba ogenze Saudi Arabia oba ogenze ewa nti kasita ofuluma airport bwoti oba tokyali munnayuganda. Ebintu ebyo tubiwakanya. Era katusuubire bannaffe ensonga ze tukoonako nabo bajja ziraba nti nsonga nkulu. Honorable Helen kummula mirembe. Ekiseera kyonna era ze embeera ze nnondawo. People power, our power, NUP everywhere. Mu buli mbeera yonna Mukama abeera mulungi. Ate buli mbeera yonna tukkiriza amaanyi gali mu bantu. Era abantu ba Kalangala tubeebaza nnyo kubanga basupootinga omukulembeze omulungi bw'ati ne bamutuwa. Abakadde baffe abakulembeze b'Ekereziya, abakadde baffe abatuzaalira Honorable Nakimuli, abakulembeze baffe nyabo acting president waffe Sebolo, deputy president, abaka ba parliament mwena abali wano, n'abakulembeze mwena ku mitendera egy'enjawulo. Basebo ne banyabo tuli wano olunaku olwaleero kwerekera mwanyinaffe, mukwano gwaffe, mukulembeze munaffe
Honorable Helen Nakimuli. Bw'oba oyagala kumanya Helen ye muntu, bw'oba oyagala kutegeera abadde muntu ki, tunuulira abantu abali wano bonna bonna. Tunuulira abantu abali wano, ndaba wano abantu abava buli wamu, abakulembeze mu politics, tulina wano bannabitone bangi nnyo, bonna bonna abali wano, tulina abantu wano abava mu bibiina eby'enjawulo, kyonna kitegeeza nti Honorable Helen Nakimuli abadde ayagalwa abantu bonna bonna bonna. Era ffe nga mu kibiina, Honorable Nakimuli ono abadde akwatagana ne bafuudu sojja, akwatagana n'abakulembeze, akwatagana buli omu nga tamuyinaako buzibu basebo ne banyabo. Era nga buli w'omulaba abeera ne smile, kubanga abadde ayagala abantu ate abantu nga bamwagala nnyo. Twesaasire ffena ffena, tusaasire eggwanga lyaffe, nga bwe nayogedde ekiro, oba oli awo abantu abasinga tebapayinga attention, era ndowooza kino kyakuyiga nti bwe tuba nga tulina abakulembeze baffe tutwale obudde okubategeera nabo okututegeera, kubanga nga bwe mbadde mbagamba kati obeera oli awo n'olaba vidiyo z'abadde akola, n'olaba bintu by'abadde ayogerako, n'olaba ki, n'olaba oluusi nti abantu abamu tebamwanyo budde bumala. Naye Honorable Helen Nakimuli abadde ayagala Uganda, abadde ayagala nsi ye, abadde ayagala Uganda, era abadde alubirira Uganda empya. Kibi nnyo tutasobodde kugituukamu. Honorable Helen Nakimuli abadde ayagala President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Buli wabadde agenda ku TV, buli wabadde agenda obadde owulira ng'ayogera ku nsonga za NUP ne President we. Abadde ayagala Katonda, era nga bwe mumanyi mwena mwena, ekimu ku mikolo gyasemba okubeerawo yayogera ebigambo eby'amaanyi nnyo mu Kereziya eya Orthodox. Kitegeeza abadde alubirira nnyo okukolera obulamu bw'oku nsi ate ne bw'omuggulu nga bulowoozaako. Honorable Helen Nakimuli abadde ayagala famire ye, era taata n'omwana abadde babyogerako buli wamu. N'olwekyo tumuyigireko, tuleme jasta omumusiibula, wabula tumuyigireko. Abadde minisita wa anti-corruption, era agenze nga talina corruption scandal yonna ku linnya lye basibo ne bannyabo. Tetuwulirangako nti Honorable Helen Nakimuli yabulanganyiza ssente z'omusolo, simanyi yakoze ki. Ate abadde mwesigwa nnyo, kyova olaba Loopa oyo abadde amwesigisa buli mubaka bw'abadde afuna obuzibu, Loopa abadde amuwa obuvunaanyizibwa obwo, n'abeera nga yakunganya amabugo, yakwasaganya abakulembeze abalala n'ebirala bwe bityo. So tufiiriddwa omuntu ow'enjawulo ow'omugaso nnyo 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 nnyo. Ku lw'ekibiina nga National Unity Platform, njagala kubategeeza tibanakalangala baabayigenda otusongera ku muntu anadda mu bigere bya Honorable Nakimuli. Era tubasaba mutunuulire nnyo nnyo nnyo, mukimanyi nti ono engato ze nene nnyo 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 nnyo. So banakalangala bwe mba mutulaga omuntu oyo mumekinga sure nti mufuna omuntu asobola okutwala legase ya Honorable Nakimuli mu maaso. Wumula mirembe mukwano gwaffe, wumula mirembe, tukusaalidwa nnyo naye Mukama akuwummuze bulungi. Our power, NUP, everywhere, kunga Uganda, kunga Kyagulanyi, kunga Helen, kunga Helen, kunga women power, kunga. Tatu waffe, Reverend Father, our entire net from National Unity Platform Party, can you rise up? Led by the Secretary General. Yes. Thank you so much. The members of Parliament here present, our dear team from Kalangala team, where are you? Yes, mwebale nnyo, mwebalire ddala. And the team from the Royal Cultural Institution of the Kabaka of Buganda, our
from the police band, we want to recognize you. Thank you so much. And all protocol observed. I also recognize my colleague in absentia, Honorable Mwanga Kivumbi, who is in incarceration, but represented here by my sister. And my president, the de facto and de jure president of the Republic of Uganda, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mutembo, Musinguzi, Ngobi, Obini, and all of you. The media, you are making us to be watched and also people to participate. Allow me to speak in English. If I speak in Luganda, as somebody said, I will overspeak. Then answer. Tata wange sebatimba jali. Tata wange yono. Yes. So today is a very sad day. Today is also a day we come together, Okubanja. Who are we? Who are we? Are we just going to be put down because our candle has been blown off? Or are we going to make sure we remain resilient? Are we going back, Gaturi, very afraid? Or are we going to carry her power, her energy? Helen has inspired each one of us here present. Helen went beyond Kalangala and went beyond being a Muganda. Helen was Uganda, Helen was the world. A rising star. 42 years, 40 years old. I apologize. My own daughter is 42 years today. It is my daughter's birthday today, so I apologize for that. Helen, such a life, such a bundle of joy, such a bundle of energy, resilience. I want in a special way to challenge the categories of people. Women, the women in parliament, those who are coming and those who are in parliament, please read the script of Helen's life and make it your manuscript. Read it. This is my directive, Presidential Directive 001 of 2022. Nook, the entire Nook fraternity. Helen's script of loving her country, of loving the Chibina Chafe, of loving and staying so true to our president beyond reasonable doubt. That is the script I give each one of us to emulate. Helen, to the Orthodox community, she combined and balanced very well her parental role, her legislative role, her gender roles, and her religious roles. She celebrated each of her identity. She stayed true to who she was and who she professed. True to that. She didn't transact. She was a transformational leader. She respected her body. She communicated in trust. She respected. She disagreed, but with respect. She was fire. And that fire which you feel when you are feeling cold in the rain and you need to warm yourself. That was Helen. Helen was a timekeeper. Helen was a timekeeper, very articulate. She has an appointment with you, Ngagamba. Please, I will meet you at 2. You be there at 1:30.
Helen was a timekeeper. Helen spoke what she believed in. She lived the truth to who she was. She drove herself to the hospital. Young as she is, strong-willed, an athlete, all-rounder. She did not come out alive. Since Sunday, to the team that handled this process that has landed us to here today, I am, on behalf of all the women and everybody here present, demanding for an explanation, a raw explanation of what took place. We don't want it to be cooked. We are demanding accountability. We are demanding for really what happened. We will not keep quiet. We will not keep quiet, because Helen did not keep quiet when we were being arrested. We will not. Even in her death, she will be speaking through all of us. Muluganda, Mulubara, in fact, in the next 2 days, I'm going to call on the Lubarakari to beat the war drum, because we need accountability in whatever way possible. And we will not rest. We will not rest. We will not. We need a conclusive explanation in writing. Urgent. Helen demanded for inclusion. Helen demanded for the truth. Helen demanded that we create an environment which is conducive for all of us. On that note, I am directing each one of us that we continue to carry on that light Helen lead of telling the truth, of demanding for the truth, of being inclusive, of creating the Uganda that is very peaceful, that is there for all of us, equal by right. On that note, I would like all of us to very respectfully see Helen through up to her resting place. We commit to be in solidarity with you. I'm Jaja Anna, so I'm your Jaja. I'm your Jaja. So, as the president, I'm the acting president. The de facto and de jure president is ready to speak to us. Yes. Is ready to speak to us. May I therefore invite, through technology that is excellency, speaks to us. Era wanogoza nakaziko w'abaana bange baata wano bajjali wano basenga bali wano Gambi beetala balinga naye twebaza Katonda olw'ebyo byonna Katonda asobola okukola. Nakusabayo omwana wange omusajja sawenye mwayogera bakabona bakitafisa mu Katonda ababaka mu n'abantu bonna abakunyaalira mu bigambo bitono nziza kwebaza kwebisinga babateeka wano omukono gujja kutuka okwebaza bannakalamu yamwena bafoot soldiers mwennamu waliwo abavubuka ababadde nabo okugobererezanya eddwaliro kuliko Faruku, kuliko
Quraish kuliko n'abalala bonna nga bwe mwemanyi banabye tubeebaza. Twebaza ba honorable members abatugulira okujja nga tukeeddwa Kayebasolo n'abalala bangi mwakola omulimu gw'amaanyi. Mutuyise ekikubo tukwebaza kuba otubeereddewo nnyo naawe mu nsonga eno n'abalala bonna tubeebaza nnyo temujjangu okwo n'omulundi omulala tusigaliza ogwo omwoyo gw'obumu. N'olwekyo taata twekwebaza kwange okumaatubeere nyomusana kimulimaama Mukama okutuuza emirembe obadde mukwano gwange kumulamiredde. Mbaza nnyo abakulu bali wano ku biti by'enjawulo okubona abakulu okuva Emengo okuva mu bibiina eby'enjawulo naye njagala byogera nga byomulekwandimu kumpi bamaliriza njagala kumaliriza n'ono mukyala mmwe n'abantu mu abali wano bamwebazadde ffe okulaba nti omwana ava waka nga 75% eva wakaawo bategeerako oba n'okusooka nte awaka musomesa abaana n'abaana kuba bakanoga mu masomero mbeere musomero tetugenda kukola sente si kyekikulu n'olwekyo tuddeyo tufune endokwa ennungi. Yeebazibwa abooluganda, Mukama yeebazibwe nga kitalo nnyo. Bannange ndeeta okusaasira eri taata, eri muwala waffe, eri ekkanisa ya Orthodox. Amanya gange nze Wilson Bugembe ku lw'ekkanisa y'abalokole mu Uganda ekindeese okubagumya. Saasidde nnyo Nuupu muganda wange Honorable Bobi Wine olw'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu. Mr. President, okwogera si bwangu olw'okufiirwa empagi Luwaga. Mukama abatugumize. Mwami Ssekikubo neeyanziza nnyo neeyanzage. Kanisa yaffe ya Worshipers yakuwayo $1,000,000 kwongera okubakwatirako. Ntambudde olugendo Mwami Ssenyonyi, Ssebo Meeya, Honorable Nambooze, tubasaasidde nnyo. Acting President, tubasaasidde nnyo. Nawulidde nga kyekakatako okukiikirira abalokole. Mumanye nti naffe tunyoleddwa wamu nammwe. Mukama abawe omukisa. Kireme kukoma wano nga tuwerekedde Nakimuli kubanga kyewuunyisa nnyo amalwaliro n'abasawo balina procedure ng'ogenda mu operation ne bwebeera entono abasawo bamala kulaba nti kino kyekyo ekisaanidde ate n'obukugu bw'abasawo nsaba nabo bakule mu ttooki kubanga be batwala obulamu bwaffe. Nsaba n'ababaka ba paalamenti ffenna abali wano tugezeeko tulabe nti no tufuna ripooti eyekomeredde okufa kw'owekitiibwa Nakimuli Helen. Akasembayo Nakimuli agenze bannange mutusaasire. Kekabadde akatika akabiri akasigadde mu paalamenti Orthodox. Mbaddeyo naye ebyange nawambibwa mwabimanya naye wakiri ye yayitamu neneebazamu ekibiina ekya Nuupu abamutembeese ate n'okumugumiikiriza. Omuntu eyakuzibwa mu Orthodox tubeera abazibu n'ekibiina ekyo tekikutegeera. Bw'oyogera ne banno nti nno oyo yagenze tokola ne NRM oluusi tentegeera naye mwe ne mutegeera Nakimuli mu bbanga lyonna. Mwebale nnyo okumutembeeta beekalangala. Mbasaba mutuddizeewo Orthodox. Kyekikubagizo kyaffe mutuddize omuwala Orthodox anadda mu kifo kya Irene. Father akyali mugumu ajja kusobola okutunywereza ekifo kyaffe. Ayongere okulaga obumalirivu bwa Orthodox. Orthodox tafa ttama ng'ono ava ekalangala abavubi bagamba. Abeera mugumu
mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abakungubazi mwenna mwebalire ddala. Nakimuli abakusobola kuyimuka n'alaba bwazitowa bwe yanditegedde enjuyi zonna bw'abadde azituukamu. Era akasembayo ekirungi kyagalibwa buli omu, ekirungi kyagalibwa buli omu. Olaba Honorable General Katumba Wamala owa NRM neyekoze kinene abasese okujja okweregera MP. Nasanyuse n'okulya nga NRM Secretariat ekirungi ekikayanidde nereeta amabugo ga bukadde 12. NRM Secretariat ezze ewerekera ono. Mwebala abantu okutukwatira ku mwana waffe ate ne mumukuza n'atalya mu nsi yerukwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba omukago guno gw'abadde akoze nga wa NRM ne NRM bugende mu maaso okutulugunya okukuba abantu. Nze ndowooza ne President takoma ku ekyo ekyamabugo, agende mu maaso abeere n'omukono ogugatta Uganda yonna. Bigo's here.
Rifleman! Salam za marehemu, heshima toa. Salam, eleweka. Rifleman! Move! Rifleman! Salam za marehemu, ya mwisho, heshima toa. Rifleman! Salam juu kwa bega, weka! Rifleman! Fungua safe hadi mwisho. Rifleman! Go! Sala fedha Wakame.
ngamona baje nsaba system kabasoke akundi becho loli wano wema kidi Yange kiri maso gange bulyo kwe kapena yonona nekole kiri maso go obere mutukivu oyogera osingo musa amaze okuzika mu vleyo n'abale baona lebe bazike mana yoteka kuna kibulyo kuna kibulyo tugende dino kubo abantu bafa balaba chano ya Sakozi nfiiriddwa mukwano gwange Nakimuli okuva mu kalulu ka 2021 nze kesayitamu abadde mukwano gwange nnyo ku mulundi guno bwe tubadde mu campaign y'omu ku babaka abatono gwe mbadde nga nkuziika mukyala Waiswa twasokedde ku budget reading twade tutudde ku meeza y'emu Lopu n'atugamba gwe Zungulu ne Nakimuli temusobola tuula wamu mugenda kuba mwogera nnyo kuba tubadde tukuba olwali era Nakimuli yabadde ngamba nti kyeyune njagala obeere mu cabinet yaffe y'aba shadow ministers ng'alina ministries 2 zandobingira either nze nzire mu kifo kye kya information and corruption oba nzire wakayemba wabadde ku sports ne mugamba abakulu be bajja osalawo bwe twatambudde nga tugenda okuziika mukyala Waiswa Nakimuli nankubira ekiro ng'enkya kwe kuziika nanga Zungulu jyamu tugende ne muganze nja tambula nkya nina abantu bengeno tambula nabo bwe twadde mu kuziika mukyala Waiswa ne muweereza message ne mugamba ovuge emmotoka ennene bweto nga tolina musajja just nga bw'omanyi twekuba olwali buli lunaku Nakimuli twogera naye nangamba yingira sports jangu ku timu ya parliament tutraininga wano ku kisawe kya KCCA ekyasinze okunkutula bwe twavudde mu kuziika nangamba tulyemu ekyemisana tunyumyemu nentuula awo ku Serena actually nabadde naakamala okwogera ne Solomon ne muganda Nakimuli nankubira ayagala kungulirayo ku kyamisana bwe twagenza okulya ye yaguze n'ekyemisana nambuulira kyeyune ebikemo biri ku parliament sente ziri ku parliament naye ate zitta nambuulira kyeyune bw'onooba waakulya kisanja kino ekiddako kubanga ekisooka wakiridde tandikirawo mu myezi egisooka ng'oli mu bantu kasita onoozikiza n'ogamba otandike nga wayisa omwaka oba 2 oba oyokyezza nanga kyeyune tugende China tugule ebintu byogenda okugaba mu gurupu z'abakyala ez'okwekulaakulanya ebintu byogenda okugula ebyabavubuka Nakimuli nangamba kyeyune weewale looni za banka ng'era mpadde omulimu ogw'okunoonya ababaka bannange 10 bwe tugenda okwatagana ffe twesondere nga ssente nga bwe tukulaakulana mpola naye nga tetugenze mu looni banka zituliko zaagala tuwa obuwumbi 2 kawumbi kamu n'ekitundu nze kyeyune kakati ompa obuwumbi 2 mbukozesa eki abadde anteeseteese era nabadde mugambye nti naye kitungulire essuuti mwendayirira kubanga lwo olusekendu mukubye kyanjawulo ki Honorable Helen kyabadde nakyo kubanda bya ababaka bangi abooludda aba gavumenti nammwe abavuganya gavumenti nga mwenna muli wamu karakita ya Helen tesangika walabye nga ababaka ba NRM bangi bapeyinze tribute ku Helen ye muntu abadde tanyiigira bantu talina kiruyi talina busungu ate ne bw'aba alina kya communicatinga ng'akicommunicatinga n'obukakamu
bannange kizibu nnyo naddala ffe abali mu byobufuzi tetuli bangi abafuga emotions. Omuntu ayinza okuba ku side eri ekyo kyokka ne kibaleetera obutaagalana oba ki naye ye abadde laba bwatugase mu sports. Nakimuli abadde nga ajja okuzannya emipiira nga Kozi Kalangala yesese yesaza lya sese sese esaza bali tabatyeri ery'oku mazzi sese ebadde ng'ejja okuzannya ebuluuli nga kkubira essimu gwe zungulunzi gye wammwe ne tweteekateeka ne noonya restaurant wanaalya oluusi nga mukyaza waka wange ne tulaba omupiira ng'ayambala tracksuit era yabadde namubuuziza ku emmotoka eyo giraba emmotoka ye ne mugamba owaaye nze omu ku basajja abakuze baagala emmotoka ez'akabi si jipu eyo oba bagiyita ina erinnya eddala si jipu nambuulira naŋŋamba kyeyune tugende e Bulaaya ojja funa emmotoka bwe zityo ku ssente entono tugitikke ojje tubageininge ku musolo buli kimu yakimbuulidde besikale ndooza Katonda yawadde Nakimuli obudde obusembayo andabule era wano wendi parliament yingira ninako knowledge 90% ku kiki ekigenda mu maaso ne expectations zange nga bwe zabadde okusinziira nga bwe yambuulira. Kati onale bakasembayo ensonga y'amalwaliro because abasinga bakikonyeeko lipoota ennafuluma amalwaliro gali mu mbeera mbi mwe nga babaka ba parliament kiki kyemusuubira okukolawo kuba ne lipooti y'omugenzi tennafuluma. Ekisookera ddala ekitta buli muntu wano e Uganda ge malwaliro okuba ag'ekibogwe. Twabadde era nga tuli ku budget reading eyaffe alternative egenda okusomebwa nga tulowooza nti ebintu ebyekinyusa ebirina okukolebwako ku mulundi guno byali badde bya bulamu. Amazima gennyini sente mu Uganda weeziri naye priority ya gavumenti sente ezisawalala. Sente zigenda mu byakulwanyisa ne bawoza mbu balina security gye batuwa naye security ennyini gye boogerako tugenda mu malwaliro fe abankuseere ng'ebikozesebwa tebiriiyo. Omubaka wa parliament ku level ya Helen yali badde tagenda mu private hospital era nze ninako obulumi eri abasawo. Omuntu eyabadde agenda ku sajjale y'ekikabu ekityo baali badde bamuteekateeka okumala ewiiki singa 3 naye tosobola kuŋŋamba nti wiiki eri twabadde mu pressure ya kuziika wayiseewo ennaku ntono nnyo ali mu kuteekateeka meeting kwega yabadde nga whip wa opposition. Kati obudde bwe yabadde alina okuteekebwateekebwa ate ye yeevuze ogenda ku sajjale. Abantu b'oku ddwaliro mwalakinze mu professionalism temwalaze bukugu. Nakimuli yali badde okumala weeks 3 nga yawumula nga n'amasimu gaamugibwako nga n'eddaya teyakyuka ng'ali mu kuteekebwateekebwa mentally nti agenda kulongoosebwa. Mu kulongoosebwa okwo kwe yagenzeemu baakimusuddeko ndooza ne pressure ye nekka. Era nze ndi awo ŋŋamba nti ekitongole ekigatta abasawo bonna mu Uganda mulina ebibuuzo bingi eby'okuddamu. Mulongoosa mutya omuntu nga yeyeevuze yeyeereese nga wiiki emu namba abadde atawukana na mikolo mind ye n'omubiri gwe n'obwongo bwe tebwateekebwateekebwa. So kintu kikulu nnyo ebyobulamu okuba nga bifiibwako ate ekisinga okunnuma nti abanyuunyuusa basinze okunyuunyuuta ensi eno bo balinnyanyonyi ne bakola ki ne bajjanjabibwa ebweru. Abantu abawano abawa omusolo wano e Uganda teri atawa musolo. Buli oluzuukuka bwoti oba otandikiddewo okubanga osoloozebwa gavumenti. Kakati kitegeeza bwe tuba nga tusoloozebwanga buli kimu tukisasulira n'ebyobulamu byali badde ng'omutindo gwabyo gwa waggulu nnyo. Tufiiriddwa omwana omuto abadde akyasobola okugatta ku ggwanga lino emyaka emirala 4. Tomanyi abaana balala be yalizadde kye balifuuse. Tomanyi mu ggwanga lino eriddako eryaffe lye tulwanirira epya kye yaligaseeko kubanga badde mulwanizi wa ddembe ayagala kye bayita accountability. Afa ku bantu abawansi, afa ku bakyala, afa ku baana, afa ku bibira. Ebibira biweddewo. Afa ku bavubi, afa ku bavubuka obutaba na mirimu. Eddoboozi eryo nze nsuubiza wano Katambi nti ligenda kuddawo. Tweyanza nnyo Honorable, weebale nnyo weebalire ddala.